omuntu wa wansi mchala Jennifer bana abantu mwabawandiisa ddi abantu balina abakulembeze baabo ate Uganda njagala okutegeeza government emanyi buli kintu ekifa mu ggwanga era government emanyi buli muntu gweyina n'abafu babamanyi niyo omuntu akulembeza mwabavubuka kama mwine ekigambo kyemuzanyisa kyemuyita government namwogera ekigambo government emanyi what is meaning of government emanyi nnyo okusinga gwe olowooza oba gwe omanyi osobola okubeera ku stage nga muliko n'abafa naye nga government ye bamanyi nate gwe tebamanyi nabamanya oba nga mu register bataddemu kati bale abantu bemuzanyisa bakugu bamanyi balina experience mu kye bakola omuntu akube engatte eddagala omutegeera otya balina association yaabo abasindika ebigaali mwabawuluma omutera okuzikuwa gwe tolina woozikubira tomanyiwo obuzibu tulina kati njagala okutegeeza chairman w'ekyalo amanyi nnyo chairman ali ne RCC baradisi baba bamanyi ekyalo tikino ekyalo kiriko abakubenga tebameka kubanga buli muntu bajja ku kyalo babawandiika era kikukakatako okwereportinga ku kwerosi ng'ogenze mu kitundu kati abantu babamanyi mukayanira bwerere sente zino sizakwewa munda omwo ng'abantu bali mu biwungeesa nti kati gavumenti ya NRM betandise okukasula abantu baayo ba Jennifer munda mpola Bannayuganda basiima bafu basiima ogenze olw'ensonga nti era ne bazanya omusajja weta kamyoni yayimba oluyimba olwo bwe bagaba emmere mwagamba temwagifuna akawunga kaali kavundu amatamafu ebijanjalo byali bifu nga birwawo okujja bavudde babawe ssente era sitiri mukayana mwagala ki nabo bagamba bazigabe baagala nabo kuzibba kubanga balina n'abafu ku stage abafedda n'abadduka mu byalo naye bakyali mu register nga babawandiise kati leka gavumenti ekole kyeyina okukola lwaki okiwakanya lwaki lukyamagero mukiwa sitaani lwaki buli kintu ekijja abakiwakanya mulikiriza ddi nti kino weekiri anti bavaayo okwebuuza ku bantu tukikoze tutya bebuuze bati akugambe gavumenti esinga okumanya twatuuka mu kulonda ng'otuuka ne mu registra ne bagamba oyo yafa naye nga gavumenti ekimanyi nti yafa nga lwaki eba emanyi gwe ndowooza bwe gamba temanyi akakonge ne kafuluma naye nga akafulumye ka muntu yafa anti gwe ndowooza bwe kugamba nti batemanyi so nze nja kukiriziganya n'okuba nga bawa abantu ssente olw'ensonga waliwo gwe bawa akawunga nga muntu wa sukaayi tebamujja ku kawunga kuba abantu ba sukaayi tebali akawunga waliwo gwe bagenda okuwa akawunga nga ekizibu kye kirala obulamu bwe munyu wa caayi oba sukaayi naki nga si buli muntu ntali akawunga oba ebijanjaalo waliwo abantu abali ebijanjaalo ne bafuna ekikeeto kati bakuwa ssente osobola okwementeringa n'ogamba nti nja kulya kano ndye kano famire ngikole bweti tulyenga kimu tufumbengawo obuugi tulyenga kimu tujja kugula akasawo k'omuceere kabwe kati tutambule bwetu so nze nzikiziganya n'abantu abagamba nti bagenda gaba ssente bakirambise bulungi nti abantu abamu abatalina mobile money emmotoka egenda kubeera ng'evuga ng'egenda ku kyalo ku division okulaba nti bano baliwo bati tebawandiisa bano essimu ebintu bimodulonge enkola eno n'abaamu obwerufu ejja kubamu obwerufu kubanga n'ebibyamu obwerufu mubiwakanya kyova olaba mukyatambula nga mudda mabega olw'ensonga n'ekitufu mukigaana kati simanyi bannayuganda kye baagala kubanga mulimu abatali registered abantu abamu abasuula amasimu oba omuntu omunaku abantu abasinga tebalina n'amasimu nga n'essimu yagisinga ku mulundi gwini bagiramu akawunga emmotoka egenda kubeerawo ejja kujja Minister wa Kampala yakirambise bulungi Minister wa ekikula ky'abantu yakirambise bulungi emmotoka ejja kujja waliwo nyini ate abantu bekyawo tebabula kanaawe bamuneibo bamanyi abadidde abaddako wano embungo gesogamba mukyala wa waliyo tumanyi jajja gundi n'oli abantu beero bamanyi so nze nja kusaba kimu nti bakiyamaani nja kusaba kimu nti abantu abagenda okugaba essente n'okukwatagana bakwatagane bakiyamaani b'ebitundu naye ekyebuuzibwa akantu kali kewambuuzaako nti ku mulundi guno ng'abantu tebavuddeyo okudduukirira gavumenti nga luli okwawukanako n'abantu nga hamu abo abavuddeyo naye abantu ab'enjawulo abasinga tebavuddeyo n'ebitongole eby'enjawulo ate ng'eno weevu yesinga okubeera tebaagala bannayuganda tebaagala baliwo okwekolerera nabo bakusaba ekyokubiri nti n'abantu abamu abali mu ministries ezimu ssente baazibba abantu banyiivu abayamba sente zaabwe baziwayo zembe bannansi bannaabwe tebaazibaba sente baazibba lipooti yafuluma nga sente zabbibwa buli kimu kyabbibwa ebijanjalo baabigwa ebimu tebyali bituufu fine sigamba nti no lwakuba nti nja kwogera kumpaane n'ekibi no sente zabbibwa kakati gwe bawawaayo sente ne bazibba era osobola okuvaayo n'owaayo
okujjako oli alumirirwa ennyo ng'alina okufumiitiriza kyova olaba n'omuganda waffe Miss Kigulu twongera okumwebaza yavaayo n'agula ddagala kuba olwo yakwata essente era n'emirimu 10 kirama n'akiwaayo so ebintu ebimu bireetera bannansi okwennyamira nti baagala ekyo kikole ekyo kikirina okukola ate nekikirakolebwa n'emmere abalala baawaayo emmere mwaje bange emmotoka zaaleetanga emmere naye mu kugigaba yalimu obungodiira bungi so n'olwekyo nze nja kuwagira okugaba ssente muntu atali akawunga yeegula ekyasobola okulya bwe zinaba zibatuuseeko naye nze kyembasaba kimu ssente okusobola okutuuka bakwatagane bakyemani b'ebyalo bakyemani b'ebyalo bamanyi abantu baabwe naye akasengamu abeera mumanyi omuntu ateewandisa ku erosi si babaki abafuna ssente z'ekitundu abalala bamanyi gye basula balangire nti abantu temuva mu mayumba gammwe mubeere gye musula so ekirala nti kinajjukirwa nti kampani zino ezimu tezaagala bannansi naddala abantu abayita ba investor wano ennaku nga 2 mabega balumu essimu zaavuddeko ne batubba ssente empitirivu empya n'enkadde ne bazitubbako ku masimu gaffe nze nabaddeko ne ssente zange baazitutte abamu nagenza okuwulira mama fina yabaddeko bane miliyoni 10 naye baagitutte kugamba nti ogenda okulaba nti tulina okusoomooza mu masimu agamu mu kampuni ezimu si masimu gokka ku mikutu egimu naye ate ne batalaga nti baagala bannansi kuba ssaawa zino mu bulambo tulimu bw'otukola ekikolobero ng'ekyo nazo namwe temufuddeyo okutuddiza waliwo kampuni ezandibadde tezeetamwa kuwaayo tiwadde luli babba naye nakati nina okugenda olw'obulungi bwa bannansi kubanga bannansi baba balamu lwenkola bannansi baba babeerawo lwenfune ssente bannansi baba babeerawo lwe bakozesa mikutu gino na gino wandibaddewo kampuni nga zo tezeetamwa kuwaayo nga zo ziwaayo olwa bannansi kubanga newogamba nti essaawa 3 okwate wano omukutu gumu mu ddakiika 3 guddize eggwanga essaawa 3 nga magoba ge gufuna magoba gadde mu ggwanga essaawa 3 kale 1 hour ziba senenga meka ziba senenga meka so tebalabizze kwagala ekisooka tebazimbye malwaliro tebayambe ku mukulembeze wa ggwanga tebazimbye masomero tebaagala bannansi wabula batwagalako kyetulina n'ebizimbe olaba tebalina wano bizimbe baliwongera nga abagwira ababibbi wababeera kubanga tosobola kugamba kizimbe nti kino kyagundi kino kya banka bwete kino kyagundi kugamba tuyita mu kusomozebwa mu ngeremu oba endala naye nga n'okwagala abantu bano tebatwagala batwagalako ekyo kyetulina batwagaddeko ssente zaffe baagala kutufunamu kutukozesa bamale bateekaawo batambule bagende kubanga omuntu ayagala ensi teyeetamwa kuwaayo nga bwolaba amu luli yawaayo nakati yavuddeyo n'agula eddagala n'awaayo ebikozesebwa n'agaba sanitayiza n'agaba masikisi n'agaba biki n'agenda kuba RDC ba Kampala wonna n'abawa yavaayo n'akwata ssente n'azitwala tupakira abantu bave mu paaka bagende bagende waabwe kwegamba olaba nti oyo omuntu obusinga tulina ba amu nga 3 n'abaka ba palamenti bandi bati batugasa kubanga n'abaka ba palamenti byamu okubasazanya covid naye nabo baganya okuvaayo n'abye nga bagamba nti buli kitanda kya miliyoni 8 naye tulina ababaka abasukka mu 5 sinnalabayo mubaka agamba nti nze ku ssente zange omusala wange ngenda ofuna mu jjuno oba mu jjuno bajjeko miliyoni 8 bagule ekitanda okujjako gonde okujjako honorable Segiri yakoze eki naawe niyo luli honorable Segiri kirungi kyanakola ngo ekiwa kye yakoze ate sikuwakanza yawadde yaguddewo eddwaliro eyiwayise era abasawo ne bavaayo ne bamwebaza n'ateekayo ambulance n'ateekayo ebitanda ebyenjawulo naye buli kyakola nga gwogamba katemba nkubuuziza yakoze eki nenkikunnyonnyola yebale thank you honorable Segirinya twagala bwe batyo which is okay yes bapetetaga nga basegirinya Mbututaga kapwa Segirinya yakayingira parliament nenfunayo entono olaba sobola okuvaayo nako ekyo kyasoboddeko wali abaddeyo n'emyaka balina ssente ku akawunti bakyazimalina muwendo abalala zina mu nnyumba bafuuyira nfuuyire n'abagagga bennyini betulina mu kibuga Kampala mulimu abagagga bangi watulina abagagga bayitirivu naye baganya okuvaayo basente zazitulidde abantu banafa munaaguza baki abantu banafa ne bagenda kubanze nabadde ku ddwaliro era kyenjagala okubira omulanga honorable Nakalema agezeeko okulaba nti abantu bafuna obwenkanya nabadde ku ddwaliro mulago nga nje maiti yakojja wange maiti okujijja mu mochale bakusaba miliyoni 2 kitundu kati omuntu ateesobola namaze balaga kaddi bona batandika okukankana abatusonyi wewe omuntu atasobola tagenda kujjayo mulambo gwe you know so muyambe ku bantu eddwaliro lya gavumenti omulambo n'ogusaba maiti gyosazesaze n'ogisaba n'essente liyale kwegamba nabadde ku mochale awo nga nnyimiro kyenjagala okulaga nga buli sekendi sibafulumya emirambo egisooka 3
ndabali bakasuka kwasi kwata bwe batu natebo bakola bana bo bagimanyira ngojo gitira gyokankanira tebagana kumanya nga buli dakiika oba buli sekendi bafulumya abantu abasukka 3 oba 5 kati gwali mu kusaaga nti covid taliyo baki nze wange batafudde covid naye abantu baffe ebyaddala bya serious kati gwali mu kusaaga nti abantu tebafa muganda wange ojja mukwana kufiisa oba gwe kenyini okufa gategere nti covid mwali naye kyenjagala bagamba nti covid mwali mungi naye tetumute na mutya tuyige okwejjanjaba tuyige mu feesinga kuba omuganda alina ekigambo nti ekijja omanyi kinyaga bitono mwejjeemu okutya covid fine aze mwejjeemu okuta n'okuwakanya nga president byabalagidde singa twagenda ku mateeka ga president gateekawo lockdown tetwandifunye covid ono era nsibe tugenda kuddamu lockdown ey'okubiri rawundi eyinza okudda okusinza ku nfa gy'abantu gye bafamu kubanga ffe twagala kulaba nga bulwadde bukkakana ffena tuli bubi sijja bagana naffe tuli bulungi naffe akawunga katuggwako naye teri asika obulamu tassa mukono teri kigula bulamu nabagamba bano nti abantu abamu bajja tuka okweteeka ku mugalo bokka nga muwakana wabula beera creative abantu abamu mukolera ku kkubo mukumaini awo olujja lunene nnyo tandika okuyiwawo emyero badde kwako eri mu tawuni ngotunangoyi yiwawo emyera n'ennyaanya ogidiba olyeko togenda nakudiba nayo kwa ugenda okulya naye abala mulina emirimu nyoma emirimu abala temufumintiriza abala temwagala kumanya oba nabala abakolanga make-up ne bakiringa baalaga kati oyinza obasanga batunulanga ebikebe nabeeranga mulogi ne bakuba ebifaananyi by'emmere kakati okusinziira ku so kyenjagala bategeeza nti covid mwali naye tuleme kumutya tuleme kukankana omuzungu alina ekigambo kigamba the only way to conquer fear is to face fear kakati gwe wogamba nti covid mama wawolololo ngenda kufa enkya ojja nakufa nga tatona baana kumba abala temwagala kunywa bino bichayi bino ebyokya munywa binyogoga buli kaseera firiji konywemuko leka nywemu mfaana kitange Museveni kale kakati otunulira mukyala Jennifer ku group oba abantu bebalonze okulabika nti bagenda okuba nti bafuna ensimbi zino government ku luno yalonze bulungi oba mulimu abantu bebatataddemu kuba tetwalabyemu bantu balinako bulemu ku mibiri ate nga nabo bambi beetaavu bukuno wanba ntunuddemu nga netegereza bulungi nti mulimu ate abantu bebatataddemu abalekeddwa emabega like ngabo boyogeddeko abalema mulimu abantu kati bapromota bakafuna sente babataddeko babateekako zaaki abayimbi bo bali bubi babawe sente abakola abaweereza emmere mu hoteli naye abo nga tebali registered oli ajja n'akola ng'afula ajja n'agamba nti ku swani nkuwaako 5 naye waliwo abali registered olw'ensonga nti bwetwali tutambuza emyoga abantu bangi abaregistaringa kubeera be bamu abayitira mu sente z'emyoga abaweereza emmere abakola kitwaregistinga abantu bangi nnyo n'abaweereza emmere bananyini hoteli ze abakola batebwe bati balina ebibiina bye beegattiramu so nze ndowooza nti kuliko abantu ababuzeeko naye nsuubira nti era bakyekkaanya omanyi ekibwatukira kijje ekibwatukira kisobola okunyagako ebintu nga totegedde tewegendeza oba nga tofumintiriza nabo bantu nga ffe tuleme kwenenyanga bwenenya buli kibeerawo tunenye so singa otuvayo ne tuwabula oba ne tugamba bannaye bano nga babuzeeko abalema bano tebakola we bati newe bati abantu we bati bamuzibe bakiggala tamanyina abantu modulo ngaabo kwegamba nti waliwo bano abaana bamulekwa abo ababeereyo mu biyumba eyo betwatwaliranga emmere ku mulundi guli tulinamu abaana balwadde ba AIDS abaana abamu bwegatire twabatwalira emmere nga tulina bakasuku abo bonna tebaliiko naye bwetuvayo ne tuwakanya buli ekijja ne tukiwakanya tetugenda funa answer so solution yaffe singa buli ekijja tugamba nga bayongeddeko wekiti bano babawadde nnyingi bano bakafuna nga bapromote ebintu module ng'ebyo namwe muveeyo mu abalina ku following mukubiriza abantu following nze nkola ripooti wa mukama wange ye namanya ekyo natunulamu namanya mwe bakasuku bashibaga kato ba all access anti awo tuyita ministry of health naye sobola okutwegatako kuba nabo tebatufaako ku mulundi gwe twayimba ennyimba ne babebekulu nga tuyimba olw'obulamu bw'Abannayuganda 080 abantu abakazi abo tebatufaako naye nabo bayisa budgeti ne bafuna essente kyenabakodde nkugamba nti singa ministry of health esobodde okuvaayo kubayisa budget era sente zazze obuwumbi n'obuwumbi ekwata abana balina following bamiza ya edi bayita kagwa bakakensa bafulufiga bashibaga bani abana babera ku TV January to December kati nga mobera ko Monday to Friday bazata to Monday to Friday seguya borugamba bakasuku bani modulabo tuina ebintu ebimungo kwa kubanga music
TV za kubanga music simanyi biki simanyi fulukuta simanyi kolota kati sasa twagala bidongo twagala ati mutereke njiri mutereko filimu za Yesu mutereke bintu bituzzamu amanye kyokulala nti waliwo abantu abalina obulwadde era bafa naye ate waliyo n'abawonye ngaffe twalwala covid ne tuwona bakusasa waliwo abantu abalina amanya kati nga bizuwena nisendule sala za wadde balwaddeko mubamanyi kubanga bofana nabe bantu awa wansi bojo gamba wanga minisha ne wana yogero jagamba bamutwala weru bamujjanjabira bamujjanjabira gundi oyo yakola wati ne yenze banjanjabira wano ntebe nempona covid minisha okwetage kuteke at least bakuwa time ku TV okwalinga music oyogere wawona ota waise omuntu yakuisa ate nze president budachika 3 yankubiranga esimu oli otya mwala wange era nebaza president Museveni era njagala Museveni bulamu bwange bonna ensi ne weri chukansolo kyankana abantu bonna nesa kuchankana Museveni because nze n'abantu muze yayagala abantu budachika 3 yankubiranga esimu nanga my daughter katowulira ota senyigo oyo awunya atya akunyiga atya omubiri gubu nga mbuza buli test ya kintu nga kubuza owonyizizo obuliro otya okusoso buli kwegama amanyi galige yampa ngegama agamvirako okuwona kana itinga buli dakiika atukana okujja nambule nga basindika abantu dakiika banambule kano night mbebaza banachobe mbebaza nnyo kubanga okuwona kwange kwalimu abantu abo nti love gye bandaga nti banjagala banzamu amaanyi era kikimu kubyanyamba okuwona amangu nze nalwala covid oli yasooka oli kafungula nketa oli so waliyo abantu abawonye waliwo abantu abegemesa nalwe kamiyoni ngafuna empisa ey'okubiri Ministry of Health Center kosa kifaananyi kya kamiyoni olozagenda abantu bameka waliwo abantu nga buchamani wanamulaba nga yeegema oba wanavaayo n'ayogera kuba kati abayaga bo bagamba bajja kunywa enjaga yewonya covid era batandise okuba nti bamunywa banywa enjaga ku cyayi bakola biki naye buchamani wavaana yeegemesa olwamanye banameka bagenda omugoberera nga bageme naye minisitule tefuddeeyo ku bintu modulo ngebe ate nga twetaaga bingi tetwetaaga bingi kubanga naffe tukimanyi tuli mu bulamu tulwanira bulamu kusigala n'abantu kuba ensi enyuma bantu naye at least bakufeeyo manyi nti kadata kanke spendinga kalina we kajja kuba kati naffe sente tufuna za kawunga naye ovaayo n'oziteekamu kadata n'ovaayo n'oyogera n'ovuga amafuta n'ojja wano n'oyogera abantu n'obanyonyola covid naye nga minisitule eri awe tudde tekufuddeeko babadi black abagezaako tebabasasula abo bali mu bizinensi n'omusajja w'ekisaati era babasasula bali kuvayo nakuba endulu musasule n'abagamba ebigambo ebyamangu okakana ne bapapala wikizo okuba nabo bayisa budget ogutali musango singa nabo tebayisa budget nga balonde bulamu bwansi twalinga nti okay kati bavudde ne bagula ennyimba bazigula abaana bayimba ennyimba bazigula nefe twayimba ennyimba liwa de appreciate kabula kyekyo kyemugamba tufulufiga kyayombera nze muzeyi waba yankwasa jajja nakalema jajja na Lwaiso ne mukube simu nga terike simu yakyuka dda nga nenjikuwa nga tagikwata oyagala ngambe nti yagikutte ekyo si kivumo benga nakwita jajja nga takwata nkimanyi kati buli muntu atamunne bati abantu lwa covid tebalaba abantu tebakola ki naye mba nkuwa esimu ankwata ngambe munnange kino na kino bali disappointed bagamba twabaleeta mwe mutuyambeko n'akalulu kabalima ate kati muli mututawanyi era gavumenti gye tuwagira teyandize mu buyinza eyo gye batuddemu mu bifo ebinene kino nkigamba gwe wenna ali eyo ali mu kifo ekinene nga tofudde ku bantu nti ensi singa tetwalwa naffe bawayo feesi zaffe na bulamu bwaffe kubanga ffe twatala bulamu teri sente egula bulamu ne results tezajja wiki zokkoba zajja batezajja gaali maanyi gaffe n'okola mwenna mwali mwatya atataddanga mwatya n'abaana bamwe mwabudisana obula tebuddanga nakudda era temwandikomyewo kutulamu ebyo bifo bye mulimu ate nakino kankibagambe ti guno omubiri gwe twenjeza zino nvunyu era gwe omusajja w'ekisaati nkugamba ekyo ekisaati kyoteekako ogwo mubiri ezo nvunyu ebikolo bikole naye ng'okimanyi nti obikka nvunyu one day one time ogenda kufa envunyu zikuve mu mubiri zikulye n'envunyu zimale zife n'olwekyo omuntu wena nga tonayisa bubi muntu nga tonalowooza kutta muntu tonalowooza kwogera mubi muntu tonalowooza kotogera muntu fumintiriza nti guno omubiri gwe wetisse envunyu I'm telling you ojja kufa bakuteeke mu kibox newekinaba kya bbeeyi kitya envunyu zikufubutuke muno zikulye zimale okukulya nazo zife kati buli kyokola laba ng'ogattaku ng'ogasa munnansi munno ng'ogasa omuntu naye muli mu bifo abala mutunula mwafunye n'endali abala mwavuguze ga lubindi which is okay namwe bagamba we mwatuukayo banno bagamba gwe watuukayo nawe era weekola ng'ebyo anti era singa saabatwalayo
natuukayo nabo ne mbanona kati buno obudde ate oli mu bagire bwoti sina kye mbakoze bagamba nti oli mu bakola bwoti bakuba ekikokola kifuuse ekikokola Jennifer anti kakati nze njagala okuga president yangamba ekigambo kimu nti mwana wange oli w'amaanyi kati ko gwe kambalage my daughter oli w'amaanyi nobaga kambalage ne mugamba wanji taata nti oli w'amaanyi nangamba omanyi lwaki omuti oguliko ebibala ogoso guba kuba enkonyogo osobola osanga omupapa omuti omuyembe ogutaliko muyembe gona nokakusikira mayinja naye naawe olumba nze siti ampalana kyekikulumbisa tosobola kunumba ne sikulumba ekyo haramu tosirikako nga nina omumwa nja kusirika nsirikire ddala ate nina emimwa ate nneme kuddamu era omuntu yenna leero olowooza nti ojja kunnumba manya nti ojja kuwalampa y'amagye I'm ready more than I was born ready. I'm ready. I'm a fighter. Gwobo nsubye ntojja kunnumba. Neno okimanyi nti ebigambo byoyogere byoba olumba nga buli akulumba nawe n'omulumba mu mbeera etali nnungi biba bitattanya kifaananyi kyo n'ekibiina kya NRM. Mu mind ennafu. Kati gwe mwabadde muvuddeyo nga mubika President Museveni. Bwe navuddeyo okwogera nga mulamu nga ali munyonyo kuba nze nabaddeyo munyonyo. Yabadde mufu. Wabadde agala ekifaananyi ky'okumubika kye kiba kigenda mu maaso. Kavubuka gwe kula. Kantu gwe bikola bemunywa. N'ekino kitegeeza COVID naye butwala bwongo. Nete kitegeeza nti olina kuvuma. Ati buli omu alina bwakyandolinga abadde bamubika babadde tebavuma. Abadde bamubika nga bagenda kukola pate ekifudde tugiri ku pate tugenda mu babadde bakyogera batya. Nakugambye kisinza ku vaayo n'oyogera n'ogamba bannaye nze twogedde obulungi baganya okuwulira tombulya nonsense kino kyekigenda mu maaso aboogera obulungi gye bali nabo bajja kujja boogere bulungi kati nze nalina kubaanukula bwe ntyo n'ovuma buli omu mundowooza nti ogamba nti navuma nabagamba muteekeko TV zammwe kati ali live munyonyo kyo kivumo n'ebigambo ebya bwe nagaa jjajja takwata ssimu ekyo kivumo lwaki mutukootinga nga mulaga ekifaananyi ekibi eri ensi mutulaga nti tuli babi nnyonnyo lwaki okukyaza nga wano abalungi bw'oba oyogera nabo tebaliiyo bw'obanga oleeta ensi mugyaga ekifaananyi nti tuli babi nnyo tuvuma buvumi nakakuvuma ebivumo meka nga nakatuula wano nakugamba njagala mpemu sekendi 3 nkuvumemu kavubuka ggwe neŋŋaana neŋŋamba totawaana ani njagala nkuvumemu otegere oyawa ekivumo n'okwogera bino byoyogera mu bantu gwoba oyogera tovumangako muntu fena tetugenda kwogera kimu mulina obulemu ku nnimi zammwe olimu teruyimuka bulungi walwala kasikonda ng'oli muto oyagala nange embeere nga gwe yalwala mulalama nze Museveni bangemera ku mulembe gwa Museveni kwe banzaidde sawalako ku mizozi which is okay kati kati gwoba okita ekivumo nga gabe nze banzala ku mulembe gwa Museveni gwe bakuzala ku gwani oba olinga bali batamane baba alemani awo bali be bazala ku mirembe gya gipiri na bongo ba alemani ebigambo okozesa binene nnyo bikangako twasamanga gipira bongo ate kati ungama mbikeko kati tulabanga gonna maza oyagala ntambulire ku ndowooza nawe nnafu tulabanga gwe alina obulwadde mwana gwe simanyi covid yakulumako tukusubira okuvangayo n'okola vidiyo ezo z'okola n'ogamba bannange nze Jennifer ABCDEFG kino kyekigenda mu maaso era nkubira bannayuganda omulango okuba nti tulikuuma ekirwadde kya covid naye gwe kasabalagako kasaba kutunuzaamu kamera bannange wowe yaye yogera nga bwe njogera tolanga gotonyuma kulaba kati gwe bikunyumira nakuwulira tebinyumira mba ntuusa mesaji yange temwagifuna singa tewagifuna singa tagyogerako ati bwetwogera obulungi bwetwogera mannange muzeeyi gyali entebe munnange gyali atule temuwulira era temujja kifolowinga kati nenkyetera wenjagala kitambulire era nemukiwulira nemukifolowinga nemukizikasiŋaŋanako katolaba nga okyogerako naye ab'omunda ne batandika okwemulugunyaako ab'omunda banimu abatategeera aba NRM banno I don't want to know nze nalondebwa Museveni samala kwesimbawo NRM kunno naye Museveni yakulira ekibiina kya NRM mugamba ngobe muwandikira ngobe kuba Museveni ye chairman wa NRM kati gobogamba nti nkolera Museveni sikolera NRM oli mu kumwonoonera tamale mulungi emyaka gyavumidde bakodomi ba Museveni n'avuma NRM n'avuma banaliso ne banne banne abana obutambi era abuzanya buliwa bwe yekolera fojjala eyo gwakola bya editing eyo mulogi mwasula kyekimugana okusula wakawe mwewumuzeeko temwina kye kyekimugana okusula wakawe ne kabeera mulogi ne kawanika nga magumba ameerere kalina n'ensekere muggwale kati mwatandise kwevuma buli omu asanga munne temwagala kwerabako lwansanga mwenna mulina okukola mulimu sijja genda golo sijja nakasankala esentwe ekalinga ensenene baka milioni 5 kati kalanga kalina obuwumbi omwavu wakufa kannenywera ekakyayi